Redzone TV nga bulijjo webale kubanga okyagoberera mukutu gwa Redzone TV sebambulide Patrick nze mbeerawo ogamba otya kansubira oli bulungi nnyo naddala ggwe akyatugoberera tanaba kubanga osubscribinga ku channel eno nyongera okutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata ku kade aka notification obeere nga ate tomisinga nsonga yonna tubeere nga tutambula ffenna mu updates zenkuleetera wano ku mukutu gwagadde ogwa Redzone TV. Kakati njagala kubanga nina amawulire genkutuusaako. Omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ebibye tebinnaba kubeera bulungi buli ssaawa byongera okubanga bimwonoonekera. Njagala okutegeeza nti emabegako awo wawulidde nga kigambibwa nti ensonga za kkooti abantu batandise zikubamu ebituli. Ani yaloopa Mpuuga mu kkooti? Bibuuzo bingi. Ani yaliwo ng'omujulizi? Ate abantu abatandika enteekateeka eno okuli omubaka Theodore Ssekikubo akiikirira abantu ba Rwemiyaga saidi z'Essembabule, kuliko omubaka amanyiddwa nga Sarah Opendi weeyo saidi za Northern Uganda, n'ababaka abalala kuliko bangi okuli Joseph Gonzaga Sewungu n'abalala abasigadde. Bano nga bagamba nti bano be bandibadde abajulizi mu nsonga ya kkooti, ng'ekyokubeera nti eyatwala Mpuuga mu kkooti akyaliko ebibuuzo neyo naye badde ensonga ku ttebo nga nayo yeebuuzibwa bannayuganda. Kakati we twogerera omubaka amanyiddwa nga Honorable Theodore Ssekikubo n'abamu ku babaka banne baali nabo mu nsonga zino balina ebibuuzo bingi bye bateeredde omukulu Mathias Mpuuga ku mmeeza byalina okubanga nnyonnyola mu nsonga zino. Ngenda bikuwa obiwulire ebyo nga bikyali awo. Agwa mpuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alabiddwako ku airport emu ng'era kigambibwa nti bagikumyemu essaawa yonna alandinga mu ggwanga erya Uganda. N'amawulire amalala gafaanana bwe batyo bengenda okubanga nkuwa ku mukutu ogwa Redzone TV. Atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification tutambule kanzije ate mbere nga nkwongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okuvudda n'edda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Redzone TV kwokyali tugenda mu maaso n'okubanga ate tukutuusaako embeera nga bwefaanana ku mukutu ogwa Redzone TV. Atanaba okubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification abeere nga tomisinga nsonga yonna. Kati direct njagala ngenderewo ku nsonga, sagala kubeera nga ate nkuluyisa ggwe ampuliriza, wabula njagala kuwa ebigambo by'omubaka amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo nakugambye munnakibiina kya NRM ate yakiikirira abantu ba Rwemiyaga abasaidi zeeyo Essembabule mu palamenti eno ey'e11 ku kaadi y'ekibiina ekya NRM gye yasooka okudduka wabula n'amala n'addayo. Ono nga yayimiridde mu nsonga eza Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanyi, Esther Afayokyani ne Prose Akampulira ba commissioners bali abeegabira essente z'omusolo ezikunukkiriza obuwumbi obubiri kubanga zikola akawumbi kamu n'obo kadde 1.7 billion Uganda shillings. Kakati Ssekikubo ono nga yakulira oba nga yakulembedde abantu abakuba enduulu ku nsonga eno. Wulira alina message gy'agyolekeza Oweekitiibwa Mathias Mpuuga agamba kikooti yasaze. Wuliriza, jjukira bano babaka ba palamenti ku level ey'ekika ekya waggulu bateeka okubanga byonna bye boogera babitegeera. Katoloza kinaggwera wagenda mu comment section ombulire endowooza yo ku nsonga zino. Wulira ebigambo bya Ssekikubo nzije ate mbere nga nkwongerayo n'ensonga endala. Jawusagisa award bakomisana tubakuvunaana emisango emirala gye tumenye egibakwatako. Bagezezzaako beewabidde mu kkooti ebyo byonna bya paaka. Tetujja kukkiriza kutujja ku mulamwa. Ani abawaabira? Ani abawako obujulizi? Ani abawozesa? Mundabisi bennyini bagezaako ababaka babagule bajeyo emikono n'ekibalema. Kati ne basalawo ne beewaabira ne beewaako obujulizi ne bagamba nti omusango tugusinze ne beesiba empina. Musajja wattu Mpuuga namulabye nga yeesibye empina ng'azina abiirya.
ye mwogezi wa kooti, ye mwogezi wa komishoni ya palamenti. Abadde atya musajja mukulu mpantiya azinye n'ayawula, akubye engoma, azina, ayawula, ate n'afuuwa n'abalabi. Mpuuga oswaziza nnyo eggwanga. Weerekeremu, bagamba teweemalaamu ng'ogw'empaawo, teweemalaamu ng'ogw'empaawo. N'olwekyo ffe sipiika bino byagamba nti tugende eggulu. Sipiika yeegendereze kubanga ali mu kumenya mateeka. Sipiika yeffe tumulonda, sipiika yeffe tumulonda. Mukyalani Tamong wali mbaka ng'abalala tetukulonda, tukulonze kubiriza palamenti ng'osinziira ku mateeka ne ssemateeka, so si gwe kweterawo bibyo. Oba bano bakinywi oba ba mukwano nnyo, yita palamenti etuule, oleme kubeera n'abaana n'ebyana. Era ebbaluwa yo tumaze okugiddamu ne tumugamba nti ebbaluwa yo byeyogera tetukkaanya nabyo, tunuulira amateeka kye gagamba. Ebbaluwa tumaze okugimukwanga, tetulina kyali tetulindirira, tusuubira atuuze palamenti tebajja. Yes, Red Zone TV kwali tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tukutuusaako ensonga. Ebigambo ebyo bibadde bigambo bya Theodore Kikubo n'omubaka Arion. Bano nno nga bombi be bayimiridde mu nsonga z'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba, okubeera nga ate bazikwasaganya okulaba nga ye ne ba commissioners bali abasatu ba backbench commissioners abaagoba commissioner wa opposition mu parliament, making sure tibalina okubanga bagobwa mu bukiiko bwabwe mu offices zaabwe nga ba commissioner. Mukutu gwa Red Zone TV atanaba kubanga subscribe nga kikole kirira wansawola be kigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga ate tomisinga nsonga yonna. Mu nsonga endala zenkuleetedde, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'ebbanga lyamaze ettono ennyo mu ggwanga erya United States of America wamu n'eggwanga erya Canada mu kye bayita NUP Diaspora Convention, kakati yasookera mu ggwanga erya USA gye yava n'ayolekera eggwanga erya Canada n'asisinkana abamu ku bannayuganda abawangalira sayidi eyo, wetwogerera ng'essaawa yonna alandinga mu ggwanga erya Uganda, ensonga ate zibeere nga zeeyongera okuba nga zitambula. Kanzije tubeere nga ate tweyongerayo. Red Zone TV kwali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.